General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akakasa amawulire g'okuwamba Teacher Lumbuye nti gavumenti ya Turkey ekyamulemesezza okuwamba Lumbuye okumukomyawo e Uganda nti bakoze enteekateeka zonna enjogerezeganya ez'enjawulo nga baagala gavumenti ya Turkey ekomyewo Lumbuye e Uganda ne gavumenti ekyabatunuulira kyamuli nti bagiwadde opportunities zonna ensimbi zonna diiru zonna ne gavumenti ya Turkey ekyaganya okuhanding over Lumbuye Fred ku gavumenti ya Uganda nti kino kimunyizizza nnyo okulaba nga gavumenti gye yali asuubira erimu abantu mbu abalinamu ku mpeka emera okuba nga tebategeera mulemera batya Lumbuye agambye tagenda kussa mukka tagenda kussa muliro paka nga Lumbuye akomyewo e Uganda ono bali ategese juzi wano nga ategese okwekalakaasa nga kugenda kubeera ku embassy ya Turkey mu Uganda ng'ensonga lwaki ekalakaasa nga ayagala mbu abaforcing bamuleetere Lumbuye naye kati akoze ekiwandiiko ng'agamba nti okwekalakaasa kuno akuyimirizza olw'ensonga ezitalengererwawo era nga bino abitadde ku kitaawe Sodo Kaguta mbu yamusabye basooke bayimirize okwekalakaasa kuno awandiise n'agamba nti okay, Honorable Sodo has requested that we postponed our demonstration. We have postponed it. My demands from the Turks are simple. They should immediately hand over Lumbuye or expel him from his country, from their country. If they don't, we will fight them. Nti wagenda kuba olutalo sinziggu wakati wa Uganda ne Turkey singa Turkey egaana okuwa Uganda Lumbuye era mbu okwekalakaasa bakuyimirizzaamu naye nga bakuddamu beekalakaase nti Sodo yamusabye bayimirizeemu olw'ensonga ezitalengererwawo naye nga bagenda kuddamu beekalakaase era nga kino obutaba obuteekalakaasa Turkey erina kukwata Lumbuye n'emugoba Turkey oba nemubawa awo tebajja kwekalakaasa okitegedde kati n'atekayo Sodo byamugambye Sodo Kaguta Godfrey Aine with our permission General M. Kalugaba I humbly request that the demonstration is put on hold as we engage the Turkish amicably as I have already embarked on the task. Mbu okwekalakasa tusoke tukuwummuzeemu batukuyimirizeemu nga bwe tugezaako okwogerezeganya ne gavumenti ya Turkey era nga bwe tutandise okwogerezeganya okw'enjawulo okulaba nga batukwatira Lumbuye bamutuwe ne baba era gavumenti ndongo just omuntu ayogera amazima ebigenda mu maaso mu ggwanga gwe bateeseza gavumenti ne gavumenti nti mututaase omutuwe nti lwaki tumubawa ate ayogera nnyo amazima tutwagala boogera amazima bino n'ebigambo byavayo ne bisomolwa oba byasomolwa Teacher Lumbuye emabega ndowooza kati guweza omwezi n'agamba nti waliwo enjogerezeganya ezigenda maaso wakati wa gavumenti ya Turkey ne gavumenti ya Uganda era ng'enjogerezeganya zino zigenda mu maaso baagala kulaba nga bakwata Lumbuye bamukomyewo e Uganda era nti bawaddewo oba bataddewo ofa nnene Uganda zeyagala okuwa gavumenti ya Turkey esobole okukwata Lumbuye emukomyewo era mbu President wa Turkey Erdogan mbu waliwo ebufubo bwalimu ne gavumenti ya kuno n'abanene ba kuno okulaba nga Teacher Lumbuye Frederica bamukomyawo wano okitegedde kati nga President wa Turkey tulina okuteekawo ffe bannayuganda embeera yonna okulaba nga tebakwata Lumbuye kumukomyawo wa Uganda okitegedde President wa Turkey oyo nti ali mu kafubo ne gavumenti ya kuno okukomyawo Teacher Fred Lumbuye kati Lumbuye ono ebintu bino yavaawo gambye n'abisomola omwezi nga gumu emabega n'ategeeza bannansi nti waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso wakati wa Turkey ne Uganda kukwata nze banzize Uganda n'abikakasa nga drone zaamugamba kakati finally
drone bezayogira bituufu bigenda byejjayo nti baagala Lumbi okufa butanyagwa. Wulya ebigambo bya Tisha bino. Information eyafulumye jjo muganda wange munakyukakyuka simu William gyafulumiza eri 100% correct. Wabula nze nganza omuntu kinkakatako okukola ekiba kiŋŋambiddwa n'okwetereza kubanga baga nti muganga teyeeganga. Kati abasinga obunyimuzi okugamba nti lwaki saavuddeyo Gpost ngo bajjogera ku one ekisookera ddala sisobola kutema muti kwentudde. Sisobola kutema muti kwentudde. Obuntu omutera nnyo bulaga obufaananyi bakuba oba obuvidiyo mulanga omuntu asala omuti kwatudde kati ate nze sobola kukwata mu someni kusala muti kwentudde. Era omuntu omulala afuluma information kitegeeza nti aba yagifunye okuva mu sources endala. Kale n'olwensonga information yabadde ntuufu nnyo 100%. Wabula nze nagifuna ku lunaku lwa mukaaga. Naye nensooka nensirikiriramu. Olunaku lwe nalikodinga video nga ndi mu ka t-shirt kano. Ndako ndabe. Oba visa sika uploadinze. Nalikodinga video nga ndi mu ka t-shirt akamyufu. Akaasemu wano. Nali nagifuna endako bega. Naye nensirika nengamba kamalo jikenenya ndabe kyekituufu ekiriwo. Information eri 100% correct ntuufu. Naye nze nganza omuntu sisobola kutema muti kwentudde. Era naye yagifuna mu makubo ge n'agita. Era ntuufu. Wabula nze sisobola kutema muti kwentudde kyensobola obbategeeza lwaki. Nti wano wenyini wentudde wenfunye obudamu information ebadde erambikawo bulungi nnyo. Kati nga sisobola kukola ki? Sisobola kujja kwogera bintu ebyo nga sikola ki? Nga ate wentudde n'ensooka n'ekiwa obudde nga bwe nnoonyereza. Ku abankubidde olunaku lwajjo mwenna nabagambye nti nina gye nkeera era nkeddeyo bulungi nnyo. Mu yafesi gye nkedde nemberako ensonga ze maliriza bulungi nnyo era nezindaga nti mukululo gwange mulungi nnyo tegulina buzibu okusinziira ku biki nga bwe mbiraba. Naye ekyo tekinneeyibaaza ttama ku kubeerawo kwange ng'omuntu. Tekinneeyibaaza ttama kubeerawo kwange ng'omuntu. So nange nnookubiramu ng'omuntu. Kyekikulu kya byonna. Kale mwenna abadde beraliikiridde nkimanyi munjagala nnyo mwagala n'ekyuka naye nga bulijjo ensanafu etambula egaludde nange egaludde. Ekisinga obukulu ekituufu kiri nti wano nduddewo nnyo nandibadde navaawo dda naye nasibu bibigere mu ngeri emu bwendala. One, kansubire nti kuno muhoozi kwoli n'ekitaawo kwoli. Abantu bangi mu Uganda akatambi katandise. Abantu bangi mu Uganda bakozesa emitimbagano mu ngeri ey'enjawulo. Naye ffe emitimbagano tugikozesa kulabula bannayuganda ku bukyamu ki Museveni bw'ayagala obbakola. Tukozesa emitimbagano okubuulira ensi Museveni ki by'ayagala okukola n'okutuusa ku ggwanga saako n'abakulembeze baffe ne tujja tubikozesa ebintu ebyo. Gw'olowooza lwaki bo batuuka ekiseera ng'ate ffe tuli baabulabe nnyo n'okusinga ab'obulabe bwe mulaba ku social media. Ng'oli akwata essimu n'atandika okuwemula olunaku lwonna, ewiiki yonna, omwezi gwonna, mwaka ku mwaka nga bawemula nga teri abakwatako. Oli najja nayogera ebigambo nga tebikwatagana nga tebalina buzibu ku bo. Wabula ate ffe abajja ne twogera ku nsonga z'eggwanga ne tuba nga batuteekako obulabu bw'amaanyi ennyo. Gwe teweebuuza lwaki? Kati njala kugamba ekigambo kino kitegeere. Ensonga lwaki batunoonya ffe n'aboogera ku mitimbagano naddala bali mu diaspora kiri nti ffe tukyasobola okuvaayo kwogera ku nsonga zino nga twetiiriridde ensonga tuzoogera nga bwe ziri. Naye ekizibu ekiriwo nti bannayuganda abamu balwawo okutegeera n'okukkiriza. Era ye bw'aba tayogedde kintu tasuubira nti omuntu omulala ayagala kyo asobola okyogera wali obuzibu obwo. Naye abasinga obungi baggusa amaaso bategedde ensonga zino era ekyali abakyasobola okuwalira which is okay, tetulina buzibu. Ne kati buno baka njala busindikira muhoozi Kayirogaba ne kitaawo ekisookera ddala. Nze nganza omuntu sirina kutya wadde n'akamu. Information lwafulumye nafunye amasimu mangi nnyo
negandeta ne kamonguluze ate nga buli muntu akubire alina ideology yiye ate nga mutuufu wabula olina kusooka kwekunganya bw'omala okwekunganya n'omanyi ky'ogenda okukola okwekunganya kwekulwa gy'okoma okubanga otidde mangu nnyo okola ensobi n'omulabe wo asobola okukufuniramu mu kutya kw'amangu naye osooka ne weekunganya n'omanyi ky'ogenda okukola nga ki njala kutegeeza omwami ono gw'olaba atudde wano era kugamba ebigambo bino sizzangako musango n'ensibibwa tenzizza omusango era kooti n'ensalira no sirina bole bwe nali ntuusiza ku muntu ndi muntu ali clean kitegedde era nawe simenyanko tteeka naye njala kugamba nti omuntu bwakugamba nti ensonga eno eguddewo kola kino ABCD osobola okukoleramu ensobi nze nganze mutima gwange nina okukkiriza bwe mba sisizza musango ye omulabe wange waba nsanze ewantu nga sitegedde n'antuusaako obulabe bw'ayagala guba mukisa gwe naye nange mba nina okwebereramu kati bw'opakuka ennyo n'odduka ajjako amasimu gakasukira gimenye no layini eno gyenzesa emanyikiddwa ebitongole byano byonna okuli ekitambuza n'okufulumya abantu okuli ebyamasimu okuli ekya poliisi na buli kimu kati bw'ogijjamu n'ogikasuka oba n'ova woosula kitegeeza ogenda kusikala ebizibu bira so olina kukakkana bukakkanyi n'okola ekiddako yensonga kisobola kusuula layini yawe wakusuula masiba okuba wensula no kubanga wensula poliisi emanyiiwo migration emanyiiwo so sobola kusuula simu ezo naye olw'okuba nti mmanyi ndi kisobola kumagadduka kuba sirina musango sizzanko musango nti n'okudduka ebintu byenkola ku social media kuno bimpa obuvumu okusinzira mu ssemateeka ya Uganda akugamba akawairo n'abantu power belongs to people kyenkola kiri mateeka okulwanira eggwanga lyange kati bwe mba okulwanira eggwanga lyange musango kiba kitegeeza nja kuguddiza ddala mpaka kuwulira bubi kubanga kinkakatako mwabagamba nti muli bakulembeze nga tosobola kuwulira abantu beboogera nga gwe osigala onyigiriza n'okwagala okuttaba notoera kubugambako nga ze ssemateeka ampa obuyinza okubyogerako nja byogerako naye abantu abazza emisango ku social media nga bali mu kuwemula temusobola bakwata munoonya ffe aboogera nja kubyogera ekituufu kiri nti information nagifuna ku lunaku lwa 6 sabbiiti gyetukubye mabega nga endagaano ezo zaakolebwa bwe zaakolebwa ne zibeera mu underground naye endagaano ezo zaalimu obukwakkulizo bwondooza mukulu teyasooka busoma bulungi ye ezisayininga agenda zisoma oluvannyuma nga zirimu obukokoliko oba ono obukokoliko bwamuleeta okujja okukkulumira ku mitimbagano nga empanga enywedde amazzi amanabemu ku kyalo kwekulidde byebigambo ebyo yafubutuka mu mwana obungi ku mutimbagano ng'amaze okusoma obuwakati obumu obwatategeera abatamanya ŋŋamba baadiringa nabo okwagala okuntuusaako obulabe bo bangi kubanga ssente bazaagala naye bagabulimbwa n'olunaku lwayo naye lubalembera nga n'embiro kwotadde so bako bonna bufuna era ebintu ebyakolebwa naye Mukama akyankuumye wendi wabula nsaba n'okusaba n'obuwombeefu bannayuganda mwena gye muli abalina butya omuntu wasobola okwesolosa okutambula nga tafunye buzibu mutule musale entotto ekyo kibeewo wano nduddewo nnyo goge mazima naye nga ko okwogera n'okukola emirimu gye nkola nga bulijjo ngenda sigala nga nkukola sina kye ngenda kutya kubanga gy'okoma okutya okola ensobi kati mukulu Muhoozi Kanyerugaba ne famire yo n'abantu bammwe bagamba oba tugamba nti kati ebyo ebigambo bya Tisha Lumbuye bwe yali agezaako ku breaking oba okulaga ensi ekituufu ekigenda mu maaso abasajja bye bali mu kumupangira kati olwaleero Tisha olulabye naye baka buno nga Muhoozi ayogera bino Tisha Lumbuye avuddemu omwasi okitegedde n'abaako kyagamba era nga byegambo byagambye bye bino biwulire Sodo aine kaguta wonna wooli njala kutegeeza famire yammwe yeereyokedde ekizibu wembanga temuli muntu ategeera kubanga mwenna muli loosi bw'obanga gwe tosobola kugamba mutabaniwo nti ebintu byakola bikyamu nawe n'omusapootinga
then kitegeza mwena muli totolosi. Mwena muli totolosi ye wandibadde otyanga gwe kenyini gwotwala omwana okunywa omwenge. Wandibadde omutegeeza otyanga lumwetaamu okuvuga empanga. Mama Katonda agaba neta Katonda ayinza okuwa sente n'akumma abaana. Ne eyo family totolosi bonna bafu. Simanyi lwaki no family enfunyo to the extent muli asobola kutegeera bagandi bannaye. 40 years we have been loading Ugandans. I think they are tired of us. We should live power in peace. We set where we are. They are still forcing themselves on Ugandans. There is no way you're going to keep on killing Ugandans, forcing them to love you. They can't. Katugosodo aine kaguta. Mwenda motulanga embizi esabalavu. No bode kulinganga goodies ensawo enkube ensawo za pambe zisemu amazzi. Go igirizo omwana oli okunywa omwenge n'okuvuga empanka n'okwata abakazi. Now ovudde owa ideology yo. Shame upon you. A shapeless guy without brain. The entire family is loaded without common sense. But at this particular moment, we would have thought that someone in the family would come out to tell you the fact that whatever you are doing is wrong. Ugandans are tired of us. Oyogebaita teacher atazikiza. Tava kuondaye. Onawo omusanga abaale ati. Nakuweerawo kana babaweereddewo. Kati ebyo byonna biva ku ki? Nti teacher ayogedde nnyo amazima naye wulira waliwo bino. If you're man enough, board a plane, reach here in Turkey, locate me where you are, single-handed, don't come with your bodyguards. If you're man enough with the 2 balls, board the plane, come here and tell me where you are located, single-handed and without your bodyguards. For an open battle. Just come here, tell me where you are single-handed, don't come with your bodyguard. We exchange blows, we see who's going to win. To defeat you well, please don't drink. Don't get drunk when you are calm. Calm when you are fresh. Don't never ever think about that you are going to intimidate Ugandans. That because you have guns, you are the son of Museveni. Who even doesn't know where he is, who even doesn't know the origin of his father. And you threaten each and every person. Don't waste your time. Take a week without taking a bottle of beer. Board a plane and come here in Turkey. Tell me the proper location where you are. Alone, tell me. I will meet you. I'm ready for that battle. Take a week without taking a bottle of beer. Come when you are sober. I will give you the right answer. So mbiranga mulowooza buli kaseera kutiisatiisa abantu. No. So you call a full ambassador representing the country. You call him a useless person? You can call me an idiot. I don't care. Because your father does the same. We don't care. But a person of level of ambassador who representing a full country, and you call him a useless person, that is a huge insult. And you wish to become a president. You wish to become a president when you're insulting the diplomats from other countries. You're a refugee, your father is a refugee, but you are threatening the indigenous Ugandans. Oyo teacher Lumbuye tomuwona yonna gy'omusanga akuweerayo. Okitegedde kati ebyo bwe bunkenko obuliwo nti Turkey ekyaganya okuba wa Lumbuye. Bataddewo offer zonna
ekyaziganye yegoberera etteeka ly'ensi yonna okitegedde ekyaziganye kati bageza okutaako pressure tugenda kwekalakaasa mbu ttaka etye kati bagamba mbu bakuttemu kabayimirize okwekalakaasa bazuke bateese n'ettaka ttaka ebiganye nedda boy tetujja kumukwata tujja kumubawa ati bali awo balookalooka ye tukole tutya kati bawulira okuswala at least batulimbalimba ne baletawo ekibozibozi awo tulimbalimba tuyogamba nti babaswaziza naye nga kuno kuswala kwerere ttaka ekyabajembedde mbu tujja kugikuba munagikuba mutya how ati balindebe amaaso ku lutimbe mumuhoza agenda agenda alumba ettaka agikuba ogenda kugendayo otya ekisooka mulina ennyonyi bbiri ate zonna bivundu tebisobola okutuuka Kenya birina okutuuka e Kenya nga byonna byakunkumuse dda kale ttaka munaatuukayo ddi